Twabagabe zino ennyimba otabuka abaana bayimbanga ebintu teyeetaaga kwogera nnyo nafunye omwana nga muto bannanga ate yennyonnyoleko omwana nga mulungi omwana bannange nga petsi yena nga yakanga ettaala nga balina obudde akubawo kayimba ngera naffe tetuwereega nga tubusensekayo buti nga ne bw'oba olina gw'oyagala ng'oyagala omugamba ebigambo ebirungi ebiseera ebyo bannange today temuweereza voice note tugenda kuba bukubi aba analogo mwe muliko gwogenda kukuba bukubi simu olunaku olwaliro teri kusindika voice note kuzira omusanvu munana bbiri nkaaga 14 yaliko abadde anoba kwe tugenda okubeera nga tukuba bambi gye bateereyo bagiraba eriko voice note gye tugenda okusandabula olunaku olwaleero. Akayimba kano njagala akaweerezi ku bantu abatalina bigambo ng'olina gw'oyagala ogamba nti mukwano omukwano gwo gwe nina gy'oli gwina we gwalaalira naye simalina waggujjayo ebingi ebiri mu luyimba olwo naye maama abaana bayimba abaana batendereza nsabulira nalaalira mu bitooke nalaalira walaalira wa laavu yeyo yalaalira wa ojja kubango Someone might tell you, baby, she's so much young and one. Kwatsa mama Nweza. Hello. Kaliraba osubidwa mukwata atajjayo wamma sabula tugende sigamba dio gamba otya nkukutte obulambu gamba kikulo nyini kabina ndi wano sina bigambo ndi wano tankutetta ogamba kimagi webale kwekumira kwabadde anoba nalo saba akayimba k'oyagala tukaweereza omwagalwawo akayimba kenjagala ali ekisakye ngagamba ati musumba singa kwe kitange gwe musumba wange wizi w'ebingi ebingwira gwe kiddukiro Shafiki owulira okitegeera aha kale mukwano ako kenjagala kale dear hello kukutte yogera nnyo njagalako kayimba ki njagala kayimba mukyala bamukwata mpola nnyo kyomukyala bamukwata mpola nnyo akaani neerabidde oyo omusajja yayimba okay tujja kanoonya kayimba kanis Henry omusajja bamukwata mpola nnyo alo yogera nnyo mukwano sigamba ogamba otya agamba kimusigla tano minzani kale dia nange nkwagala nnyo akayimba ka eno minzani owulira obuyimba bwe basaba bw'oba tokafunye leero kalinde wiiki ejja bwe tutandikirako leero tutandise ne buli bwe mwatusaba last time okay hello bwe nkukwata yogera hallo kankwata omulala hallo nkukutte dia nze nagawa ogamba ki nagawa obeera wa nagawa atidde hello ogamba ki dia amanya Gloria nsanyusa okuwuliza kale bannange nange nsanyusa okukulaba amanya nze tekitasinzidde no hoyima bannange abantu behoyima mugamba mutya nze Gloria nkubira akayimba nasigaza kumasiga kubanga ninasiga ngeeyo mama really tinasigaza kumafiga sirira nabagamba kyenyimba mukkirize kale dia tinasigaza kumafiga owulira obuyimba bwe basaba tinasigaza kumafiga sina gawana nabalinsiika
kyenyimba kyonna mukkirizenga kubanga eddoboozi mukama yeyalimpa okuva waggulu so bwe bankikubyewo oba bisaakaavu oba nfulaati nze don't mind don't care okitegeera hello wanje mukwano yo tontiisa abalaga abantu bano kambeseji omukwata nakkanga musemuti gwe atiisa yes kukikadde nakugamba olwokuna tuba kukikadde kyerere naye nga mwenna mikwano nabagambe Sheikh Dalaus wali nnyo okubeera ng'akunyumiza ng'akuttotolera ku biri byonna obwedda byenzija nkugamba ebisinga ku byange byenzize nkugamba ajja kubeera ng'ajja wano eno ng'abikunnyonnyola ennamba gy'olaba ku screen yeeyo 007008823 mu kabokisi ko bw'obanga omwetaaze oba si kyo omusange wali emukono seeta ajja kuba ng'akikwasaganyiza mu magezi twabagamba abalina abaana abazingamu omwana wamuzaala mulamu n'azingama mukubire abakyala banoba mukubire omwami jangu obuze lwaki omwami wange omukyala wange anobaanoba nnyo ayinza okubaayika ekizibu ng'emizimu gy'awaka gimutawaanya tolowooza nti abaana obyayagadde mukubireko abeere ng'akigonjoola abakyala omwami akubulako ofumbirwa wiiki emu n'onoba n'ogenda tomanyi lwaki onoba oba omusajja tomanyi lwaki abakazi b'owasa tebabeerawo tebatereera ebyo byonna ajja kuba kikwasaganyiza amasomero agatalina baana twabagamba abaana babuze abaana tebalabika amasomero agalina abaana ebintu nga bijja ne bikwata abaana mu class mu dormitories mujja mukooneko ku Sheikh Dalaus ajja kuba ng'akikwasaganyiza mu magezi n'ebisinga ku ebyo ajja kuba ng'ajja eddako abibabuulire so kompa embada tulabe embada ate jaggwera buzina kyobo wabuzinangako baby nsaba obeere nange obuyimba obwo wali ludda bananga waliwo akayimba k'okuba oli n'akugamba wabula gguula ozijjukiza ebiseera ebyo bananga omusajja yankuba empi buli muntu alina ennaku ye kati kyobola bwe manzize wano saagala kunzijukiza nnaku zaffe ziri kati gwe gamba nti bannange ebiseera ebyo bankuba empira kati oli bulungi weeyagale toddamu ebyo byemabega no stress free yourself obeere nga buli kimu olaba kirabe ng'oli bibyo toyagala kumanya beera nganze Mazo nkubuuzizaako M16 akikuba n'akizza eri omuyimbi waffe gwe tulina wano ku ABS TV mazo kubuuzizaako yonna kyoli bannange ng'ennaku z'omwezi 28 twabagambe tugenda tukikubira wa wali ku Freedom City bannange olwokubiri njagala buli omu atulist ankubira nyimbira akayimba kange ako kenjagala akaseka mulaasi oyimba ka chorus n'abasaliddeko saagala luyimba lulamba ka chorus kokka tugenda kubeera nga tujja wano tubawe tickets free of charge free ojje tukikube ffenna wali eri ku Freedom City wamma kuba gwe hello kale dia nawe jebaleko ng'olinga ali mu nnimiro ekitooke kifansalira alright kati ogamba onyirira biri wabivaamu kale kikwano tujja kuba tukanoonya magezi akadde ke kanaatusalako hello ogamba otya ssebo tontiisa ogamba otya ssebo Fine, how are you? I'm okay, how are you? I'm good. This is Ivan from Soroti. From Soroti? Yes. How are people from Soroti? How are you doing there? For us, we are facing something here. You're facing some problems? Yeah, sunshine is too much. Sunshine is too much. Now when it's here it's raining. By the way, we don't know what the plan is. Huh? We don't know what the plan. Sorry. Hello. Hello. Yeah, I'm here, mister. You're what? Just request a song. Which kind of song do you want? The oldies. Tuli muchikadde. Toziza nnyo mu luzungu ate naawe. Mister. Wanji.
There's a song which I wanted you to play for me. I don't know whether. Which song? Shesha by David Diana. How does it go? I want the oldies. You know Mugaga. Huh? Oh, you know Mugaga. That is a new song. That's latest. Twagala CD Zedda. You don't have any old song, you know? Sorry? You don't have any old song, you know? 10 years back? 5 years back? The old one, sir? Yeah. Okay, I'll give you one song. Hello? Nze njakuwa lwenjagala tofaayo njakuwa ndigida njakuwa njagala kashi nte muwala kuguddemu oyagala kashi bana ate namuleke nga tuza nnyo mu luzungu bwe manga njogeddeko ekimala tontwala nnyo n'obeerawo n'olebera ku luzungu omanyi oluganda n'onkalakata oluzungu Bruce wali luddawo abo abaana nga bakyali abasatu nga tebanaba kujjamu njawukana naye baaba bukyanga baawukana ye Sindi yakikuba waliwo yagamba nti Sindi yali baali basibye emikisa gye naye maama abantu mulokompoka kyonna kyekiri. Hello Wanjidi ogamba otya? Oli bulungi? Kunyumirwa wano. Bannange muli luddawa? Ndi wano Buyikwe. Wow, abantu b'Ebuyikwe bambi. Naye Buyikwe batugaba muli balogo nnyo. Kyovula abantu okujjayo. Buyikwe tetulina tapu. Yayina gugwe. Nzijja munnimise nga ntambula. Mbatya. Kulabeko. Nsaaga mukwano muli bulungi? Tuli bulungi. Kayimba kikoyagala otubaweereza abantu b'Ebuyikwe ng'emirembe egyo njagala kayimba kw'osaba ebyo ebiseera nga bba wali mu kugamba bugamba ebiseera ebyo tonazaala na baana ng'oli kawala kato ng'okyalina n'ettutu. Olina emyaka emeka? Yanina myaka 3. Aha, kati njagala kayimba ng'okyali mu myaka 10 nga wena ocha Kayimba ka David Lusalo. Ng'agamba ki David? Akabina Kagenda kapaapala walina emyaka emeka ngwe ng'opaapaaza gwe? 18. Alright, tujja kukanoonya tulabe. Hello. Wanje. Bannange ejjamu olugambo. Hello. Oli mukono? Ani? Sister Mukono. Nja kuba ani? Oli ku ABS TV mukwano. Bannange mbadde manyi Sister Mukono wansi wano. Sister Mukono nja kukuba mukwano. Tonzijjako akatuula. Ogamba otya mukwano? Nkukutte oba obadde okubira Sister Mukono okubidde Gloria. Saba akayimba mukwano tuve wano. Wanje? Nga siwulira by'oyogera ddiya. Mutawanya munumya omutwe naye nga kyonna kyekiri njagala tukomewo ne Sheikh Dalausa akulombereddwa mwana gwe njagala nonyeza akayimba kanantume oyitiriza okungeyengula n'obagatta bwoti n'obateeka ku minzaani. Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum. Kale. Ati kale tukuli mamuna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala ibadihi alladhina istafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nditolera mu abali ku TV, ABS TV. Bazemu. Gloria yenna jimujja. Nachita. Gloria ya chita. Mbu ya chita. N'olwekyo bannaye Sheikh Dalausa nga bulijjo tuyingiddewo mu abaddaano ba atuule. N'olwekyo Sheikh Dalausa bw'abeerawo gwe tuula kakana amanya nti gwe toyina gy'olaga oba ani gwe toyina gy'olaga
kasita onkubirako kasimu kange n'ogamba sheeka waliwo antawaanya bangenda mukolako osobole okubanga ofuna emirembe wonna wonooba oli. N'olwekyo bannaye mbatumiddeko nnyo, mwabagala nnyo pulogulaamu y'abadde anoba naddala nakkazi Gloria Miss Calvi Miss Calvi olana nabagala nnyo Sheikh bannaye mbatumiddeko nnyo nti mwebale kunjagala mwenna abali eyo nga mutuufu bulijjo mugamba wa Sheikh Dalausi ŋŋendayo ddi Gloria okimanyi nti waliyo omuntu aplaninga nti kati ŋŋenda wa Sheikha nkeera nta olukyogera bw'ati n'alwala okulwala oba sente ne zibula we yazitadde wansi w'omufalisi nga takyazirabawo negamba naye n'afuna ebizibu lwalwa omwana n'asula nga alifa ennyonta kolo lwemulumye olufuna gy'anaawonera bannange ebyo byonna kasita olaba nga bikutuukako nti buli lwendowooza ogenda wa Sheikh Dalausi nenfuna kyembeera oba sente ne zibula oba nenfuna obuzibu bwe buti oba bwe buti manya waliwo ensonga ziteeke ku ssimu nako zibulirako gwe kasita olaba nti mutuufu nze sente zimbulako buli lwenzifuna oba nfuna ebizibu buli lwenzifuna wandiika enamba yange eno ey'essimu eri 0700 88 23 91 078 00 88 23 91 gwe nkubira essimu ogambe nti Sheeka nze gundi nze olwaleero njagala nkuŋŋaanyizawo akasente kange mpaka nga kaweze kenjagala oba gwe koyagala ndyoke nzije ojja kakuŋŋaanyizaawo kaawo ojje oba nkulombereko ku dduwa ku ssimu insha Allah osobole okuba nga ekyo kikuvaako ekyo ekikusumbuwa okuba nga kyekikubba buli kaseera oba kyekikubonyaabonya nekikulemesa okugenda awatuufu wandikoze eki wewandibonedde n'olwekyo essimu yange ey'okulala oba endala eri 0780 25 15 0 sembyayo 2 0780 25 15 0202 n'olwekyo abakuba temukubira Gloria ate bannaye temukubanga ku ssimu eyo nga musaba buyimba essimu ezo zembawadde zakuba nti mubuuza ate kati n'essaawa y'obuyimba yaweddeko mwebuuza ku bizibu byammwe Sheeka nze ndi bwenti Sheeka nze ndi bwenti akukwata yenna munnyonnyola obuzibu bwo ajja kubuulira ki kyojja nakyo akubuulire wawojja akubuulire na buli kimu kyonna olwokubiri n'olwokutaano Sheikh Dalausi sikola ennaku ezisigadde zonna mbaawo ennaku zino nyinyuka ssaawa 9 n'olwekyo abajja wa Sheikh Dalausi bakeerako kati gwe bw'obeera eyo n'oyagala ojja essaawa 2 ogw'ekiro ssaawa 1 ssaawa 10 ng'okubira essimu nti oli mukubojja oba osembye nakyo nga Gloria bw'ateera okwogera oba osembye nakyo Sheikh Dalausi nkola ki Sheikh Dalausi ndi munombi wa dduwa ku bizibu byammwe byonna oba ku bizibu by'abantu bw'olina bizinesi tezitambula oyagala kufuna mwagalwa oyagala kufuna mwana ozaala abaana nga bafa oba embuto zivaamu ebyo byonna Sheikh Dalausi mbikolako olina mukazi wo oba mukyala wo mbutuufu yakusukkako obwenzi oba akunobaanobako ebyo byonna anoba buli wiiki buli lwanoba nayagala omwanjule buli lwanoba nayagala omugulire eggomesa empya gyebali bwe tuba tugamba kunoba tutegeeza musajja na mukyala ennaku zino n'abasajja banoba n'aleka omukazi mu nnyumba omukazi n'abonaabona n'abaana n'atabawo wadde n'ekikumi oba bw'anenya ku musajja we naye lwaki otambula ne Gloria buli kaseera nkulaba naye ate nabiwulirako nti mweyagala ate omusajja n'anyiga n'ataddamu gula mmere waka n'ataddamu kukola ki n'omusaba n'ez'enviiri n'azikuma bannange n'abaana n'abatwaliramu abaana n'abatwaliramu n'aba nga talina gw'ayamba kati mukazi wattu noddawo n'obonaabona nogamba naye nkoze ntya jangwe wa Sheikh Dalausi oba nkubira ku ssimu eyo gyolaba ku sikuriini yo mu kabokisi ako aka brown ezo namba ze zange nkubirako kisobole okuba nga twogera bannaye oyagala gendako ebweru bakufeze sente nga mbutuufu oyagala ogenda ebweru bakubira nno bali kuggwe bakubira bannaye maze programu y'ennyimba yawedde temukuba ku namba y'abadde anoba eriko ki
esimu yerikoki eriko abadanoba eyange eriko Sheikh Dallas mu kabox ka brown kuba okuba oyogere n'omuntu yenna kwata mugambe obuzibu bwo bwonna na Gloria mbadde njogera ku omuntu yenna ayagala ogende bweru natuuka ekiseera naye malako obusente bwonna n'ebyo mu nnyumba n'abitunda obusente ne babulya ne batanoonya visa na ticket ebyo byonna oba onoonya visa oba ticket ne baziya n'otabifuna jangu wa Sheikh Dallas nkulombere dduwa owone ebyo byonna ebikusumbuwa nze Gloria nyine ngombe gamba nti ne wano nsobola okukolerawo sente nenzifuna nebweru nsobola okukolerawo sente nezifuna gwe kasita olemebwa wano nebweru manya bijja kulema gwe nga tonnagenda nga tonnabaako kyokola sooka ojje wa Sheikh Dallas nkulombere dduwa olyoke ogende mu maaso oba ndyoke ngambe nti kati genda mu maaso bannayo yonna bizinesi tezitambula oliawo mbutuufu gwe naawe byakusoberasobera dde ebirwadde byolwala tobitegeera bannayo omwana we yasingayo okusoma obubi oba omwana we yagongobala oba alwala ebirwadde byotategeera jangu wa Sheikh Dallas nabagamba nti nze ensonga gye sitakolako teriiwo mpozi sirimu ne kansa naye ebisigadde byonna mbikolako nolwekyo tobeereeyo nogamba ate nze Sheikh Dallas ebyange tabyogeddeeko gwe bw'oba oyagala okumanya ebisingawo kuba ku nnamba y'essimu eyo Sheikh Dallas nsangibwa seeta ku lw'emukono olutuuka seeta bwoti obuuze awali munu supermarket gamba aba boda nti ngenda wa Sheikh Dallas enamba zange z'essimu kambaddiremu bannaayi nga sinnasiibula eri 0700 88 23 91 0700 88 23 91 oba 0780 25 15 0 sembyayo ne 2 nolwekyo bannaye kakisiibulire wano subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Monday to Thursday nga tuchifaba kula bwecho betu chikoze weekend eno nenga temwela bilabiri munana tugenda kwela wali ne sekamlasi nga tuchikuba ali ku Freedom City ndoza Jovana yagala chikwasaganya kazanyo ke kaddako banange temuva ku ABS TV then a regular tugenda mu evening zone n'ebiddirirawo ABS TV enyuma nnyo banayite bugivaako Miss Kavi Gloria nakazina nyini maso na nyini kabino mumambe yasituka omubwati ku ABS TV tubadde ne Kasaga emabega wa kamera Shafik mu control room tukikwasaganyiriza olunaku olwaleero sabula akayimba tuve wano